Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Allah fetumwebaza lubeerera olw'okuba nti ffenna mbakubiriza okuba nti mu bigambo by'omugamba Eva teraditu billahi rabba wa bil islami diina bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nti twesimye nnyo ti Allah waffe ye mulezi waffe, twesimye nnyo ti Allah atusimira eddiini y'Obusiraamu nti eddiini yaffe, era twesimye nnyo ti tuli wansi w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama sayyidu waladi Adamu ala fakhal. Alhamdulillah, tukomewo ate era kubeera nti twejjukanya nga twagamba fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, mazima ddala okwejjukanya kugasa abakkiriza. Era alhamdulillah tukomewo twejjukanye olw'embeera gye tulimu, emyezi gye tulimu egy'ekitiibwa gye twayogerako nti Allah mugamba nti alhajju ashhuru ma'lumat, Allah okutugamba nti emyezi giri esatu egya hijja, Shawwal, Dhulqaada ne Dhulhajja. Saa zino tuli mu Dhulqaada, tunaatera okubeera nti tumumalako oba tumuli wakati, saa yonna yonna tumumalako tuuke mu mwezi guli gwennyini omulindirira gwe bayita Dhulhajji. Tukomyewo ate era okubeera nti twejjukanya mu mirimu egikolebwa mu mwezi guno, mulimu hijja, hajju baitillahi lahram. Era ebiseera ebisinga bwe twali tutunuulira ku birungi ku hijja eno, twatunulira mu aya za hijja ne tugamba alhajju ashhuru ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajji wama tafalu min khairin ya'lamuhu Allah watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Ne tutunulira laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idha afattum min arafatin. Awo wetwali nga tugamba nti nno twali ensonga yonna yonna Allah fa idha afattum min arafatin, Allah natugamba nti we muba mumaze nga mumaze emikolo gya Arafat fadhkurullaha inda almashari alharam, muyongereyo okubeera nti munjogerako mwongera okutendereza Allah mu bifo eby'emizizo eby'ebitiibwa. Era inshallah mu bimu ku bye twayogera mu misomo gyaffe emikadde twagamba nti no aya ezo zonna zonna ziraga nti mu butuufu ekigendererwa ekisooka ekya hijja, era kyenkubiriza bannaye ffenna abali wano e Uganda n'abagenda okutambula okugenda mu hijja, bannaye temwerabira ekigendererwa kya hijja ekisookera ddala kutendereza Allah. Kyova olaba nga mujjuddemu labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik inna alhamda wa ni'mata laka almulku la sharika lak. Wogenda mujjudde okubeera nti ogamba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hijja yonna ejjudde kubeera nti omuntu atendereza Allah mu butuufu bw'okubeera nti kuba Allah yasaanidde okubeera nti atenderezebwa mu mbeera yonna n'okubeera nti omwogerako mu mbeera yonna esinga obulungi. Inshallah olunaku olwaleero tugenda kubeera nti tutambulira ku kye bayita hijjatul wida. Hijjatul wida, the last pilgrimage of the Prophet, peace be upon him. Hijja emu nabbi yekka gyokka gye yakola. Inshallah lwaki tusazeewo okubeera nti tugitunuulira obudde buweddeyo, waliwo baganda baffe abagenda otambula inshallah okutandika ne weeks ezijja. Naffe ate abatagenda ttambula kugenda mu hijja, tulina bingi nnyo bye tusobola okubeera nti tuyiga mu hijja eno, n'okusaba Allah nti inshallah ffe abatatambudde mwaka guno Allah atusobozesa okubeera nti omwaka ogujja tubeeramu abo abatuukiriza empagi. Kuba bwe twali twogera kye bayita al-istidaalu lil-mawt, omuntu okweteekateekera okusisinkana Allah, waliwo kye twogera ne tugamba nti nno mulimu okubeera nti omuntu yeekwata ku mirimu Allah gy'abeera nti akulaalikako okukola, ng'era omuntu agenda e Makka okukola hijja aba mu abo abeeteekateekera okubeera nti basisinkana Allah nga musanyufu, ng'asiimye emirimu gy'abeera nti akutuma okubeera nti okola. So lwaleero tugenda kubeera nti tutambula ku kye bayita hijjatul wida, hijja Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam gye yakolera. Mu mbeera bwetyo nabbi ng'amaze okusenguka okugenda e Madiina, ebya happeninga mu Madiina, zigazwat, entalo nnyingi, Badr, Uhud, Khandaka, zonna mu mbeera yonna yonna. Naye Allah mu butuufu nabbi Allah asooka n'amuwa okuloota. Nabbi asooka n'afuna ekirooto mu mwaka ogw'omukaaga.
ogw'okuba nti agenda okubeera nti akola umra. Yasooka kifuna mu mwaka ogw'omukaaga ogenda okukola umra, era n'abeera nti yakuŋŋaanya mu bufunze, n'abeera nti yakuŋŋaanya abantu balinga 1400 n'abakuŋŋaanya bamuhajirina wal ansar, ne bagenda nga beetegese okubeera nti bagenda okukola umra, ne umra eyo gye batasobola kubeera nti bakola, era ne babeera nti basayininga kye bayita sulhul Hudaybiyah, the treaty of Hudaybiyah, eyavaamu obuwanguzi obungi ennyo, yalina amateeka nga makakkali, neneemaliriza ng'evuddemu emigaso gyonna gyonna egyaviirako hijja Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuba mufunze nabbi atambula ne baswahaba okubeera nti bagenda mu umra eyo, batuuka mu kifo ne babeera nti Abakuraishi tebabaganya, ne basindika Suhaili najja, nabbi era olwamulaba mu bufunze ne batuula ne basayininga agreement nti omwaka guno tugenda kukola umra, yadde umra eyo tugibala nti nabbi yagikola, kubeera agamba baswahaba mu bufunze n'abagamba nti mu butuufu mbeere nga muleeta enniya nti mukoze umra era musaleeko enviiri, mbere nti muva mizizo, ne bava mizizo. Umra eno tugibala nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agikola, yadde nga teyatuuka Makka. So newabaawo umratul qadha, umra yaddako omwaka ogwaddako, gye baali basayinize mu agreement nti nabbi wakujja Makka, naye talina kusukkamu nnaku 3, ate talina kujja nabisi, talina kujja, alina okujja mu mbeera yonna nga azze kubeera nti akola umra, najja gye bayita umratul qadha gyakola mu mwaka ogw'omusanvu paka okweyongerayo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awo wonna nga Allah amaze obbawa obuwanguzi, abasiraamu ne batandika okubeera nti bayingira afwajan mu bibinja. Makka bamaze okubeera nti bagigulawo, fathul Makka, inna fatahna lak fathan mubina, dakhala nas fi dinillahi afwaja. Bano babeera nti baali batandise okubeera nti bayingirira ddala mu bibinja, nga bayingira mu bibinja ebingi ennyo. Faradha Allahu hajja, Allah abeera nti atulalikako hijja, oba agiralika ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abantu be mu mwaka nga gunaatera okuggwako omwaka ogw'omwenda insha Allahu taala. Era olwamala okubeera nti agiralika mu mwaka ogwo ogw'omwenda oba ogw'omunaana, fi ikhlaafi ulama, waliwo okwawukana kw'amanyi oba gwa munaana oba gwa musanvu, naye kyetumanyi nti Allah olwamala okubeera nti alalika hijja eri nabbi Muhammad sallama ne umma ye, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalagira Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu ku mwaka ogw'omwenda, wa kharaja almuslimina li'adahu alfaridhatul hajj, babeere nti agenda n'abasiraamu okubeera nti batuukiriza emikolo egya hijja insha Allahu taala. Lwaki tutandikidde eno? Kuba twagala kulaba ekifaananyi kino paka okutuuka ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye kennyini ng'atambula ogenda okubeera nti akola hijja. Era Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu yabeera nti afuluma Madiina ng'ayina abantu abawera ddala 3 abasajja insha Allah byalina okubeera nti bonna baali batambudde, era nabbi yali amulonze nga ye Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu okubeera nti akulembera abantu abo okubeera nti bagenda okubeera nti bakola hijja. Lwaki? Nga abakulembera ala millati, nga abakulembera nga be bagenda okubeera nti batandika okubeera nti bakola hijja nga basinziira ku njigiriza ey'obusiraamu butya hijja bweteekebwa okubeera nti ekolebwa. Kubanga yetugenda otunuulira ano nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yalagira okubeera nti batuukiriza okubeera nti batuukiriza empagi ya hijja, n'alagira Abubakari. Abasahaba basanyuka nnyo kuba baali basanyufu nnyo, kuba obusiraamu nga tebunaba kubeera nti bufuna amakanda, n'abantu nga tebanaba kubeera nti bayingira obusiraamu mu bibinja. Baali Abawarabu bakyali ku njigiriza, bakyali ku millati ya Ibrahim alayhi salam, ku ddiini ya nabbi Ibrahim alayhi salam. Era bakolanga tawaafu, era bagendanga okukola zihijja. Era wetulabira ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusenguka okuva e Madiina, bamala kubeera nti batuula gye bayita pledge, gye batuulira ku Jamarat,
ne batuula abanswari ab'e Madiina ne bamugamba jangu e Madiina ogenda kubeera nti ofuna obulungi, togenda kubeera nti okola ki ofuna obuzibu bwonna mu mbeera yonna yonna. Era kyova olaba nga abantu basanyuka nnyo bamuhajiri ne banswari okuba nti bagenda kubeera nti batambula bagende bakole hijja, lwakuba Allah ali yabalagira dda ng'alagira Ibrahimu alayhi salamu yamugamba adhin fi nnasi bilhajji yatuuka rijala kulli dhamir atina min kulli fajjin amik, okubeera nti yalagira dda Ibrahimu alayhi salamu okubeera nti akoowola abantu bagende ku nnyumba ey'ekisiwa Kaaba mbeere ng'era baanukula omulanga, babeere nga bagyetooloola, beere nga bakola Safa ne Marwa, beere nga bakola emikolo gya hijja ng'oyo gyabeeranga insha Allahu taala. Naye nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama yamala n'atuma Ali wa Abubakar Siddiq, Ali ne Abi Huraira, kuba waliwo obubaka obwakka mu bufunze, nabeera nti atumirako Ali n'atumirako ne Abi Huraira bagenda babeere nti babuderivalinga babuwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, era n'abagamba nti nedda mulindire ddala nti obubaka obwo temubuweera mu Arafa. Era alina ensonga lwaki nabbi yamugamba nti n'obubaka tebabuweera mu Arafa. Era tubadde twagala tufunewo ekyokuyiga kyamaanyi nnyo. Yamugamba nti n'obubaka obwo temubuweera mu Arafa, wabula linda yawmu nahar, lunaku olwaki olw'okusala nga bavudde mu Arafa bavudde e Muzdalifa, wemba mukuŋŋaana obeere nga insha Allahu taala obasomera aya ezo zaali ezimu mu suratu Tawba ezakka n'obubaka bwonna nabbi bwali amugambye okubeera nti awa abantu abazze okubeera nti bakola hijja. Lwaki tutandikidde eno? Kuba nabbi eno hijja tulwida gye yakola ey'okumi yagenda ogikola ng'amaze okutuma Abubakari, ng'amaze okutuma Ali wa Abi Huraira okubeera nti balongoosa buti abantu abadde bakolamu hijja etaali ku njigiriza, eyali mushirika omungi ennyo, yalimu okubeera nti abantu beetoolanga Kaaba nga tugenda otunula kanatuufu Baiti Oriyana, beetoolanga Kaaba nga abamu bali buki nga bali bwereere nga kujjuddeko amasanamu. Ebyo byonna byonna Abubakar yali alina okusooka okugenda okubeera nti abitereeza insha Allahu taala. Lwaki nabbi alagira Ali bun Abi Talib ne Abi Huraira nti abantu bano babagambire baleme bagambira Arafa, kuba ekisooka obusiraamu nga tebannaba kubeera nti batandika nabbi batandika okubeera nti bakola hijja eri ku busiraamu bwennyini nnyini. Abantu bano bwe babeeranga mu hijja, ekigambo kino labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulku, tebakyogeranga bwe batyo, wabula bo bayogeranga labbaik la sharika laka illa sharika yutadhaituhu lak, era nga kyategeezanga labbaik la sharika laka labbaik la sharika laka, ndi twanukudde era tukakasa teri kye tusobola kubeera ntukugattako okujjako illa sharika utadhaituhu lak, okujjako ekyo kyoba weesiimidde tukugatteko kye tusobola okubeera ntukugattako. Ebyo byonna nabbi olwatuma Abubakari naye kennyini mu hijjatul wida najja okubeera nti ateeza talbiya ey'okubeera nti fenna tulina kugamba labbaik Allahumma labbaik, tetwanukudde mazima ddala ai Allah twanukudde la sharika laka labbaik, teri kye tusobola kubeera nti tukugattako, oba laisa kamithlihi shay'un was-sami'ul basir, teri kyonna kyonna kikwefaananyiriza. Innal hamda, mazima ddala amatendo gonna, wa ni'mata n'ebyengera byonna, laka wal mulku, ebyo Allah era n'obufuzi bwo, la sharika lak, teri kyonna kyonna kyetuteekebwa kubeera nti kyonna kye tulina kubeera nti tukyefaananyiriza ggwe, bateri kyetuteekebwa kubeera nti tusinza atali ggwe, bimaana la ma'budu bihaqqihi illa Allahu taala. N'ensonga endala, innal Quraish, mazima ddala Abaquraish nabbi yakitegeera, Baquraish abantu ba Ahlul Makka ababeeranga mu Makka, Abaquraish la takfa ala, baalinga tebaagala kubeera nti babeera n'abantu, la takfu ma'a nnas mu Arafa, baalinga tebaagalira ddala kubeera nti tebabeeranga n'abantu bano mu Arafaati, era nga bo
baawuzanga mu butuufu era bo basigalanga eno mashari haram mu bifo ebyemizizo waquluna nahnu ahlul haram bagambanga ffe tuli bantu ababeera mu bibuga ebyemizizo tesobola kubeera nti la nakfu ma nas wala bagambanga nti ffe tesobola kubeera nti tuyimirira n'abantu abo ababeera mu Arafa abavudde mu areas ez'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo tesobola tetuli bo ffe tuli bawaggulu nnyo era tesobola kubeera nti tutambula nabo mu ntambula yonna yonna era mu hijja eno nabbi waffe Muhammad sallama ye teyatambula naye yasindika annaaka yasindika eŋŋamiya ezawera ddala 20 n'alagira Abubakar Siddiq radiyallahu anhu bagende basalire ba ahli Makka babeere nti bazirya mu mbeera yonna era Abubakar n'ayongerako eŋŋamiya ez'ettaano binafsi ne nabbi eŋŋamiya 2 ze eŋŋamiya 25 Abubakar zeyatambula nazo okubeera nti bagenda okubeera nti batuukiriza empagi eno eya hijja n'okubeera nti balina okubeera nti basala insha allahu taala nga ffenna oteekebwa okubeera nti oba mu hijja ng'akoze either tamattu oba qiran oteekebwa okubeera nti okolaki olimu abo bagenda okubeera nti basala ebisolo insha allahu taala. Insha allah katugende direct mu mwaka ogw'ekkumi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama wamala okubeera nti agamba abantu nti ye kennyini alaga obwagazi n'okulaga abantu n'okumalirira nti mu butuufu agenda kubeera nti akola hijja, abantu bangi bakitegeera. Bwe bakitegeera abantu abangi mu areas ez'enjawulo mu nsi ez'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo bonna ne babeera nti bakuŋŋaanira nnyo mu Madiina omwaka ogwo ogw'ekkumi nga bonna ekibakuŋŋaanyiza mu Madiina kubeera nti baagala bakole hijja nga bakulemberwa ekisibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama omwaka ogwo ogw'ekkumi. Era wano kyetufunamu ekyokuyiga ti mu butuufu nabbi wabanga mu mwaka ogw'omwenda ng'amaze okulaalika hijja tiagamba abantu bagende gafula bagende bugenzi, wabula abasindika nga balina omukulembeze. Era omukulembeze gwe yasiima tewali mulala wabula Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Abubakar Allah okubeera nti nabbi amusiima kyankizo nnyo era ku bimu ku biraga ti Abubakar yali ayina sayinzi nnyingi nnyo eziraga nti alina okubeera khalifa owokubiri. Era nawo mu hijja Abubakar mulimu kyetulabawo nti Abubakar ba Ali we bajja, Ali we ajja, Abubakar yamubuuza nti nno zenga amiiri oba ozze kubeera nti oli wansi wange? Era Ali namuddamu nti sizze kulira nabbi tansindise kubeera nti nze akulira hijja eno, wabula nsindise n'obubaka era ndi wansi wo nina kuwuliriza ggwe kyogambe essaawa zino gwa amiiri mu hijja eno insha allahu taala nga nabbi wamala okubeera nti akulonda. So mu mwaka ogw'ekkumi nabbi waffe Muhammad sallam ebijja bimaze okubeera nti bikuŋŋaanira mu Madiina. Haja Rasulullah sallam yava mu Madiina ku lunaku lwali lwa 25 min Dhulqaada, olunaku lwa 25 Dhulqaada omwaka ogw'ekkumi oluvannyuma lw'okusonka kwa nabbi Muhammad sallam okuva e Makka okubeera nti agende e Madiina. Era basimbula ng'amaze okubeera nti basala swati dhuhul insha allahu taala ne babeera nti batuuka mu kifo kye bayita Dhul Hulayfa. Wano tutambula bwetti mpola kuba twagala kubeera nti ffenna tukitegeera nti batuuka mu kifo kye bayita Dhul Hulayfa. Ekifo ekyo essaawa zino abagenda e Makka abasooka e Madiina ebiseera ebisinga mu umra, ddala mu umra waliwo ekifo kye bayita Dhul Hulayfa kye tutasobola kubeera nti tubuuka okuggyako nga kyekifo kye tulina okubeera nti tuleeteramu enniya umra gye tugenda okukolera. Bwe tutuukamu ebiseera ebisinga tugamba labbaika allahumma umratan, ne tulyoka tuyingira emizizo ne tutandika okubeera nti tuleeta labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika laka. So ekifo ekyo kye bayita Dhul Hulayfa essaawa zino kiyitibwa Bialil Ali. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'ekibinja kye kinene bakituukamu ng'ennaku z'omwezi 25 Dhulqaada insha allahu taala nga boolekera e Makka okubeera nti bakola hijja. Era batuuka mu kifo ekyo nabbi yasigalawo akabanga n'abeera nti balinda ebibinja ebirala ne batuukako
era olwamala ne babeera nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaleeteraawo kye bayita okuyingira emizizo yagiyingirirwawo mu kifo ekyo kye bayita Dhul Hulaifa. Era wano batugamba iktasala nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam afuna gusul. So omuntu yenna yenna abagenda mu hijja, abagenda okukola hijja oteekebwa okubeera nti onaaba kye bayita gusul, olunaaba olwa janaaba inshallah taala. Kiri sunna era kye kisinga obulungi okubeera nti onaaba ng'onaabira mu kifo ekyo kyoba kye bayita miqat, meeting point. Oluusi oyinza okuba nti togenda kubeera mu Ahlul Madina, bagenda kuva Madina, ng'ogenda kubeera ng'ovudde Iraq, Dhatil Iraq mu kifo, oba ng'ovudde saidi ze Yemen ya Lamlam, oba ng'ovudde Al Juhfa, mu mbeera yonna yonna. So mu kifo kyonna kyonna ekyo oteekebwa okubeera nti weetegeka nga tonnayingira mizizo. Olina okukola nga nabbi waffe Muhammad sallama iktasala al-ihrami, yabeera nti anaaba olunaaba olwa janaaba wadde nabeera nga yeesiiga ku bizigo. So omuntu yenna yenna akkirizibwa okubeera nti yeesiiga kazigo nga tonnaba kuyingira mizizo, okkirizibwa okubeera nti weesiiga ku bizigo oba eyulu yenna n'otasiwuuka nnyo nti lwakuba okola ki, lwakuba olimizibwa. Tatayyabe era okkirizibwa okubeera nti weekuba akawoowo, kuba nabbi bw'atyo bwe yakola era yeekuba akawoowo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Oluvannyuma walabisa izarati, n'ayambala enkutu eya wansi n'eya waggulu. Oluvannyuma n'abeera nti yabeera nti afuna ensolo ye ng'amaze okubeera nti ayambala enkutu, amaze okwekuba akawoowo mu mbeera yonna yonna, n'abeera nti agenda thumma ahalla bilhajji wal umratu. Oluvannyuma n'abeera nti yaleeta enniya y'okubeera nti akola umra ne hijja, ekitulaga nti wanagamba aqarrana bainahuma, yabeera nti abigatta byombi bibiri, ebiraga nti yali ye akola hijja gye bayita alqiranu, gye bayita ey'okugatta umra ne hijja inshallah taala. Olwamala nabbi waffe Muhammad sallam olwamala okuleeta enniya labbaika allahumma umratan wa hajjan, timbutuufu nze ndeese enniya y'okubeera nti nkola umra ne hijja, nabbi n'abeera nti mu lugendo olwo naluna atambula ne basahaba nga yabagamba labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika laka. Ekigambo kino kirina amakulu mangi inshallah, tujja kufuna obudde tujje twogere ku bulungi bw'okwogera ekigambo kino labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika laka. Kuba oluusi abantu abamu bagayaala, naye nabbi ye akyogera ne basahaba be okuva nga bamaze okubeera nti bayingira emizizo paka we batuuka kubeera nti batuuka e Makka okukola tawaafu ne Swafa ne Marwa n'emikolo gyonna gyonna. So mu mbeera yonna omuntu yenna yenna ateekebwa okubeera nti ekigambo ekyo kimubeerako mu mutima, kimubeera mu bigambo, akitegeera alwana okubeera nti akiyiga, kubeera nti ajja kyogera inshallah mu lugendo lwe olw'okugenda e Makka okukola emikolo gya hijja. Falamma qaraba min al-Makka, nabbi waffe Muhammad sallama yali anaatera okubeera nti atuuka e Makka, yayimirako mu kifo kye bayita Dhituwa, nazala bidhituwa. Ekifo ekyo n'abeera nti kiri kumpi ne Makka, oba onaatera okubeera nti otuuka ku Kaaba. Wabata biha layla, yabeera nti abeerawo ekiro kiramba ng'olugendo omulumanyi, era kitulaze nti nabbi atambula okuva nga 25 paka najja n'atuuka mu kifo kino. Era min yawmi rabi min dhil hajji, olunaku lwali lwakuna mu dhul hajji, nabbi lwabeera nti asala subuhi, salla biha subuhi thumma aktasala, asala subuhi ku lunaku olwokuna min dhul hajji. So nabbi ekifo kino yatambula okuva ku 25 paka ku lunaku we lwatuuka nga enkeera y'omurabi, paka tugeze ku lunaku olwokusatu paka nga 3 dhul hajji. Zennaku meka nabbi zeyatambula? So nabbi yatambula 25, 26, 27, 28, 29, ezennaku 5, 3 dhul qada, then nga 1 dhul hajji, nga 2, nga 3 nabbi lwe yatuuka mu kifo ekyo ekiri okumpi ne Makka. So nga 4
ekifo ekyo yakivaamu baada salati subuhi oluvanyuma lw'okusaala eswala subuhi yabeera nti tasala addamu nabeera nti anaabako wadakhala makkata naharan nabeera nti ayingira makka ng'obudde bukyali bwa misana nnyo inshallah taala ng'obudde bwakakya ng'obudde bwa misana ddala oluvanyuma lw'okusaala subuhi ne basahaba be alhamdulillah. So tukyatambulira ndowooza wamu kubeera ntulaba buta nabbi bwe yakola hijja eyo gye bayita hijjatul wida hijja nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasembayo gye yakola yokka mu bulamu bwe gye twagala inshallah gwe wenna bwe tutuusaawo weebuuze nti yenna agenda okukola hijja weebuuze nti bwe nkoze nabbi bw'ati bwe yakola ng'ali mu bifo bye bayita meeting point miqaati. So nabbi atuuka e Makka yabeera nga kyasookera tawaafu bilbayt wasaa'i bayna safa wal marwa yakola ebintu bibiri yabeera nti akola tawaafu yeetoola ennyumba nabeera nti akola ne safa ne marwa okubeera nti dhahab mulundi ne auda mulundi nga tugenda okutunula. Lamma dakhala al masjid al haram nabbi waffe yayingira omuzikiti gwe bayita masjid al haram omuzikiti ogw'ekitiibwa tawaafa bilbayt yabeera nti yeetooloola ennyumba eyo ey'ekitiibwa yabeera nti yeetoola kaaba al musharraf kaaba ey'ekitiibwa wakana rakiba yali era agyetooloola ali ku nsolo ye inshallah taala. Thumma olwamala okwetoola emirundi omusanvu wasaa bayina safa al marwa oluvannyuma n'agenda ku safa ne marwa dhahab mulundi wal auda mulundi era walam yahilu min ihramihi teyabeera nti yoramala okubeera nti akola safa ne marwa teyabeera nti ava mizizo liannahu kana qarina kuba yali nga hijja gyazza okukola bagiyita qirani eteetaagisa kubeera nti yava mizizo. Wakad saaqa alhadi kuba yali azze n'ensolo ze zagenda okubeera nti awaayo zagenda okubeera nti asala. Waamara alladhina lam yakun maahum era n'alagira abantu abaali batazze na bisolo bibagenda kubeera nti basala min ashabi masahaba be an yajala ihramihim babeere nga bo bava mizizo era babeere nga bakitwala nti bakoze umra faatufu bilbayt wa bayna safa al marwa thumma ahilu min ihramihim babeere nga bo bakitwala nti bakoze umra era bave mizizo bambale ebiseera ebisinga ye hijja ffe gye tusinga okukola abantu abava mu nsi ez'enjawulo tukola hijja gye bayita hajju tamattu y'okubeera nti wetumala okubeera nti tukola tawaafu ne safa ne marwa tuva mizizo ne tubeera nti enniya wali gye twakoze twagambe labbaika allahumma hajjan labbaika allahumma umratan mutamatta biha ila alhajji tetuzze tuleese enniya okubeera nti tukola umra eno ng'era tujja kumala inshallah taala tukole neki ne hijja. So nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wetugenda okubeera nti tukoma olunaku olwaleero thumma ahilu min ihramihi wa aqama nabi sallam wa ashabihi bimakkata 4 ayyam nabbi waffe Muhammad sallama abeera mu Makka ne basahaba n'abantu okumala ennaku endala 4 insha allahu taala awo wetujja otandikira min yaumul ahdi yaumul arbiyau yabeera nga ayongera okubeera nti abeera mu Makka ennaku endala 4. So nabbi waba agenda olunaku arba dhul hajji yamala n'abeera mu Makka ennaku endala 4 paka olunaku olw'omunaana lwe tujja okutunula insha allah olunaku olulala butya nabbi bwe yagenda e Mina era biki byakola bwe yatuuka e Mina insha allahu taala. Subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.